Kanje baliko mwene balayagana gyemuwangalira kansubire muli bulungi. Olunaku lwaleero njagala kubalaga emirimu gye musobola okugira ku Germany nga voluntary. Reason being nti bino ebintu mbibawa saagala mutuule Uganda eyokya. So let's go watching this video until the end. Katugenda genda maaso. Genda ku YouTube ku Google owandiikemu ekigambo kino. Owandiikemu ekigambo ekyo bakiyita Freunde Waldorf. Freunde Waldorf. W'ogendamu n'okiwandiikamu Freunde Waldorf. Kyenkola kyokolaawo. Kati waliwo ekigambo ekigenda osooka okujja waneeno. W'oteekamu Freunde Waldorf kigenda kujja bagenda gamba Friends of Waldorf Education oba okitegeera. Kati ffe twagala ku applyingira wano ku voluntary. Genda wano ku voluntary service okilikingewo. W'okilikingawo ebintu bigenda kujja ebifaanagana bwe biti. Bannange osobola obitranslatinga ne bidda mu Luzungu, osobola okukwata essimu yo oba laptop yo n'obikyusa oba okitegeera. Kati nange nyinza okwagala okubikyusa, nyinza okwagala okukola ki okubigira bweti page bwefaanana. Ndowooza olaba abaana ku ssomero, shule, kindergarten, biki bwe kambaddizeeyo. Bw'oba oyagala kukyusa genda waneeno mu kasonda kangambe translate the page oba okitegedde from English to German. Kati ndowooza mulaba banaye kansubire mulaba bulungi nga wano ate watono oba okitegedde. Oba bano kafunzeemu oba okiraba ndowooza okiraba friend gundi kati biibyo voluntary service area place ndowooza olaba kati era newo ne bagamba what interests you, what you want to commit to, the trace you will want to live, biki byonna bwe bityo biri ebya voluntary oba okitegeera. Kati osobola okukirikinga wano wansi n'okkirira n'olaba gwe nga gwe kyokola ki kyowulira kyoyagala gwe birabe byonna bikole ki bigweyo oba okitegeera. Kansuubire tuli bulungi. Kati w'osobola okugenda waneeno wansi ewali ekigambo apply gendawo. W'ogendawo kati ndowooza olaba abaana nabo bano bavolontiyaringa onyigaawo onyige to apply. Kati wano firimu wejjira. Abantu abasinga babagamba nedda abaagala abantu ba Germany bokka biki bw'oba ng'oli mu Germany nga you are inside Germany ng'olwedde mwoli osobola okuapplyinga kubanga no bagamba in Germany various tasks for this and this and this. Gwe ng'oli mu Germany osobola okugira bwoti. Bw'oba nga for internationals you live abroad and you want to do a service in Germany. Owulira? For internationals, we are internationals. Kati you live abroad and you want to do a service in Germany. Oba kitegedde oyagala kujja mu Germany. What are you going to do? Come here when wali apply. You click on it. Oba kitegeera. Bwe bigambo biri mu Germany era osobola okubitranslatinga. Oba kitegeera. Osobola okubitranslatinga. Womala obitranslatinga n'obiraba olaba ndowooza waneeno gundi yiyo waneeno eba sponsoringa ekola ki oba kitegeera. Kati bw'oba oyagala kuba contactinga kati nga gwe maze okugira wali apply kati ogenda kujja waneeno bakugamba 1 year of voluntary service in Germany. Banaye kansubire mulaba bulungi. Bagenda kugamba are you from abroad and you want to get involved in Germany for a voluntary service, then you are right on this page. Here you get an overview of the incoming program which is meant for people like you from abroad. You will learn everything about the advantages, requirements, areas of work and information about the. Have fun with it. N'ogenda kati ne bakugamba your personal contact with us. Gwe woba owulira weetaaga nga ddala weetaaga nga wali oyagaddeko ku voluntary owulira oyagala ekintu ky'oba okola yina ennamba y'essimu. Naye n'ennamba y'essimu oba oyagala gikube okutandika ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 4 essaawa 10. Kati kyenjagala obagamba nti abantu b'e Uganda wano time ekyuka. E Uganda mutusingako kati essaawa 2 namba oba okitegeera. Kati gwe nga gwe bali Uganda nga ziri ssaawa mmeka gwe wano olowooza zigenda kuba ssaawa mmeka oba okitegeera.
bwe budde bw'okubiramu kati waneeno yeno gundi email yaabwe income a friend biki /dof.de weereza email obagambe mugyebaleko biki naye njagala omanye nti at least voluntary olina okubeera ne B1 kubanga ogenda kwogera olujamani weetaaga n'obeera ne B1 oba kale n'obeera n'olujamani obusaamusaamu oba okitegedde mu busobola okwogera bino ebintu mbibawa nti bikuyambako kubanga otambula bannange Uganda eyokya oba okitegedde Uganda eyokya kati wojja waneeno bwoti Katonda n'akuyamba ekintu n'okikuba wallahi oba okikubye to be honest oba okikubye kati n'ojja waneeno ndowooza olaba incoming program everything worth knowing oba okitegedde ojja kuzanya n'abaana ojja kwetiyuula naye bino ebigundi zino zigundi era still bakuwayoko kasente oba okitegeera it is not for free nti ogenda kubanga okola naye akasente era si kangi nnyo oba okitegeera naye nga bajja bba bakuwayo okikole for 1 year kati era 1 year eyo weggwa gwe kennyini nga 1 year newedde era osobola okukwata n'ogamba nti kati 1 year wedde oba enaatera okuggwa ngu applying essomero ng'ogamba kati ngenda ku ssomero that is how wosobola okukola ki wosobola okukikuba banayo eno video ebange badde useful giwache ng'ogimaleyo gisindikira omuntu kubanga this opportunity it is the best era eringa malengo oba okiraba mbaagala nnyo mwena bannayuganda abaagaliza bannammwe birungi mugisharinge mu group mugisharinge buli muntu alabe eno gundi I love you all.